Essaala eya Jubireewo 2025 mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Kitaffe ow'omu ggulu, tukwegayiridde okukkiriza kwe watuweera mu Mwana wo Yezu Kristo muganda waffe, n'omuliro ogw'okwagala gwe wakoleeza mu mitima gyaffe ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, bizuukuse buto mu ffe essuubi ery'okwesiimira mu bwakabaka bwo bwe tulindirira. Tuwe enneema yo etufuula abasizi abanyiikivu ab'ensigo z'Evvanjiri yo. Tuyambe ensigo ezo ffe n'ensi yonna zitukyuse muli munda, tube n'essuubi erya nnamaddala nga tulindirira eggulu eppya n'ensi empya. Ekitiibwa kyo lwe kiriyakaayakana emirembe gyonna, ng'amaanyi g'ekibi gawanguddwa. Tukwegayiridde omukisa gwe tunaafunira mu Yubireewo eno guzuukuse buggya mu ffe abalamazi ab'essuubi okuyaayaanira obugagga obw'omu ggulu. Tuyambe omukisa ogwo gwennyini gubunyise mu nsi yonna essanyu n'emirembe Omununuzi waffe bye yatuleetera. Ayi Katonda waffe, gwagulumizibwa okuva ddi na ddi, ettendo n'ekitiibwa bidde gy'oli emirembe n'emirembe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.